Mwenna abatuwagidde wano ku Media Choice, omusumba His Grace Gordon Muzali Sebandeke nalukalala w'Obwakabaka bwa Katonda era mutabani wa Yesu Kristo, omusajja omubuulizi w'enjiri. Amaze wiikisi 2 nga yabuzibwawo, wabula nakitegeddeko okuva mu mukyala we mbu badde bamubuzaawo nga bamutwala Mbuya. Kakati yakomezeddwawo n'asuulibwa ku poliisi, dumped at Entebbe poliisi gyali. Yeekaza kubanga musajja mugumu, naye mulwadde w'amatu, bamukuba muno mu matu. Mpulira lugambo nti bamubuuzanga nti beeyogera obijjanga abagamba mbiwulira matu gange mwoyo mutuukirivu mwabiteeka nga bamukuba amatu. Era ntegeddeko nga sinajja kukola vidiyo eno nti abasirikale bamuyambako bamututeko ka kiriniki okusobola okujjanjabibwa amatu, waali talina buyambi. Kakati ali Ntebe ku poliisi. Obulamu si bulungi, tibamutwalako kkone mu ddwaliro, bamuteekako eccupa. Kakati ebyo mbibagamba kukola ki? Nzijukira obulamu bwa Seggirinya. Newankubadde yali musajja mulwadde, obulamu bwe bwayongera okwonooneka ng'avudde mu kkomera. Nteebereza nti waliwo ekintu ekiri mu safe house gye bakuumira abantu abo kye bakomawo nakyo ekikkakkanya obulamu bwabwe. Era ekintu ekyo kye kibadde kinkema ennaku zino. Oba nkyuse mu mirimu gye nkola, nzire mu sipootisi, oba nange nkole y'akabiina k'abazannyi ba komedi, oba ngende newandiise mu kibiina kya Taata Kimbowa andikuruutinge nga nzannyeeyo emizannyo. Kubanga ekituufu ntiddemu. Abantu bonna benkyaza wano kubanze nnyina omutima ogwagala ensi. Omulundi guli nabannyonnyola loolo ya munnamawulire. Akatono nnyo ke nsobola okwongereza ku bye nabannyonnyola luli nti munnamawulire toyina kubanga bwe baatuzinisanga mu nasale jampu nga tuli mu PE. I like it. Munnamawulire tabeera nga ticha wa PE. Omanyi mu primary baatuyigiriza ekigambo I like it. Nga ne bwe mba saagala kubuuka nnyino kyogera. Jampu eno NRM government ekiro ki government kya jampu I like it. Jampu I like it. Tosobola mu nasale kugamba I dislike it. Teacher akukuba oluyi. Ekisooka lwaki government ya Museveni ne banne njigeza ku teacher wa PE mu nasale. Bwe baba nakukozesa physical ziba za mpaka tebakubuulira health benefits, bakwambula bwambuzi saati. Bwe nali mu Good Home Nursery School, Uncle George omugenzi ne maama wange was a nursery teacher. Saababuuza ndiddayo ne mbabuuza lwaki kikolebwa kityo, batwalanga mu UPE. Tutandikira eri, mujjemu essaati, mujjemu empale. Fera ntujjamu. Make a circle all of you. Ngasa kati bwe kibanga nze naye njagala kukola sikweya nga saagala kukola saako. Naye olw'okuba kyali kikwate kati naye mu gavumenti bwetyo bweri. Bakuyingiza ekintu nga you must say I like it. I like it. Era olina okubuuka jampu I like it. This is, if I'm to describe this government, this is, bwe mubaamu democracy, it is guided democracy. Akola lwe baagadde, democracy akola mu kyokka kye baagadde. Kiyisaawo akakundi akatono. Bwe kibanga si democracy, this is a serious dictatorship. A very silent dictatorship under the guise of a democratic institution. There is no democracy here. Kakati okumala wiikisi 2 omusumba baamukwata. Baamuwamba ne bamubuzaawo. Era bandaga obutambi nga bulaga nti ayogera ebigambo ebiraga nti ayagala kuwamba gavumenti. Naye nze ng'awuliriza ebigambo critically atalaba butambi bwa TikTok. Ayogera ku Bwakabaka bwa Katonda. Mbeegayirira bannayuganda ng'era bwe mukikoze. Okumala wiikisi 2 mwe musobola okuba nga mubadde muweereza essaawa. N'abamu mubadde mumpaddeyo akatono okusobola okubeezaawo abaana ba Musumba. Naye kati kambabuulire ye kennyini he was dumped at Entebbe police. Kakati ekikulu kye mbadde ngamba. Otyano kasita olaba nti nno Seggirinya alwanirira abantu atuuka okufa. Ng'obulamu bwe bwayononeka ava mu ddwaliro. Nga ninaina mukwano gwange wano sikyayagala mwogerako. Obulamu twabujjanjaba mpaka n'addamu n'atuuka n'okuvuga emmotoka. Bwe baamukwata bwe yakomawo yafa.
nkakibwa okulowooza nti nno yentuuko yange eyo nange lumu genda kukola ensobi mu bigambo bankwate bantwale era nange nkubibwe empiso zempulira kubanga buli avaayo nawudde nti n'omusumba bamutwala okumujjanjaba ng'afunyeemu oba yali afunyeemu ki simanyi sijja kulumiriza bye simanyi akati saawa eno ne yonna wamuluma amatu gamuluma eno yonna wamuluma mbu baamukubanga nga bwe bamusibye ekikookolo nga wabagamba nti nno nze amatu gange ge gampuliza mwoyo mutukuvu nga bamukuba empi kati eno yonna mulwadde wengenzedde okukola vidiyo eno nga bantegeezezza nti agenze muki mu kakiriniki naye ebyo nfuna information emabega nga sinabakola vidiyo eno ekibondo ky'amagye oba bamagye oba basecurity kale kanti twali nti basecurity bamukwata ne bamukunguza ne bagenda ewe mu maka okola saaki okolayo saaki naye omukyala kwali kuno ku simu tugenda kwogera naye mbeere ku standby ngenda kumuwuliza bamukwata ne bamutwala ewaka okunoonyaayo ebigenda owamba gavumenti basangayo bayibuli na suuti nti ne bakuba ebifaananyi amasuuti gabadde akolera mu vidiyo era ne bagatwala engeri gye siri mukugu mugundi mu investigation simanya amasuuti gano baba bagatwala kujjamu mwoyo mutukuvu gwayogerako kubanga mpulira nti bagende uwe ne mpulire mukyala we kwali wano kusimu agenda banywera mugenda kumuwuliriza mukyala musumba kati nebuuza kiki baali banoonya mu masuuti bagatwala naye ate kye nategeddeko entebe ku poliisi bwe twadde tugenda omulambula nga bakamusuulayo yabadde talina ngoye kati tegeeza amasuuti bagatwala omanyi kambabuulira ekintu ebintu bibi happeninga mu Uganda emulooza biri fane mukimanyi poliisi yawamba eddirisa omwalabikira Mirembe Maria Bikira Maria poliisi editwala poliisi yatwala eddirisa eryaliko gundi Bikira Maria poliisi eddirisa yalitwala kati kino ne kinkakasa nti ligimu eno mutuufu ejooga kati bagende wa musumba ne batwala mbwa amasuuti mwakolera vidiyo nzijukira nange lwe bankwata baafuukuuza mpaka mu bitanda by'abaana bange obwana bwange ne butya poliisi entwala nayogera bwogezi ku ddwaliro erimu wano ate size nalyogerako mukazi bamuttira omwana omukazi n'agamba nti n'omwana wange bwe twakoze nga tulaba gye yasembeyo okuba yabaddeko mu kifo bwekiti ne bantwala ne bafuukuuza ewange just kola interview kati bajje ewomusumba ne batwala essuuti ze ne batwala neki ne bayibuli ye simanyi oba naye ate gyali talina bayibuli kati kitegeeza bayibuli bagitwala oba bagitwala kwetegereza bino bye tubadde tusoma balaba obamu ebiri simanyi oba bayibuli bagitwala kujjamu mwoyo mutukuvu alimu ati musumba waali nsaba omuntu omulokole omusumba omugulireyo bayibuli ngimutwalire agyetaaga kubanga kati ebigere bimuluma atambulira mu stokisi amatu gamuluma muno beebikanga obukookolo ne bamukuba embuya bwe nakiwudde ekigambo kansoke ngende mu ssimu gye twayogerezeganya ne mukyala musumba ku lunaku lwe baakola ki ku lunaku lwe bagenda okukola saaki ababuulire ebiriwo kati waali ku standby ngenda kusooka zanya ssimu eyaliwo ku lunaku lwe baakola saaki then ndyoke nzanye ndyoke mukubire kati twogere naye ku kiriwo saawa eno musumba bazze naye nga bakola investigation mbw amasaati kibi amasasi mbagenda abuuliramu ekigambo gwe baagala yagagatutte babadde batumya akabira ne bagamba no you can use this bag guno obumera bwe batunda obulungi ne bagamba muteekemu bakofa dasaka a nice bag ne bagamba you can take it no problem bagenda nga kimu kyabadde abagamba bannange sente zange zaagwa banjala mumumparegamba ntijja kulondoola ziri biki naye banemwe bali kuyimirira kuba saawa ze teri akwata mu nsawo bonna bakoowu tebalina bwogerwa kuba bali ku mulimu mbu naye musumba yalina emitwalo 16 mbu omuli 10 kiraka bwe zaagwa eri balina bazirunda naye tezagwa wano we bamukwatira kiraka zaagwa eri oba mu ngoye mwe bazijja nga bobani kubanga zayambadde essuuti ye ng'aliko n'empingu anange kati nebuuza ky'oba onoonya mu ssuuti
Obaye bebamanyi oba baagala akyuse ng'essuuti gale buza ky'oba onoonya mu ssuuti naye nga nakatambi nkalaye bambi wayogedde bulungi alize nabagambye naye ffe omulimu gwaffe gwegwo omulimu gwaffe n'abazanyira mu mulimu gwo nagwo baguveeko kuba baakabalyamu ne ssente bali bajja ne basalamu obutambi ffe puroguraamu yaffe eba mpanvu ebaako okunnyonnyola n'ebiina okukolebwa ku bisobye kati gwe tusobola tunenyeza bibi nga twateekamu n'ebirungi lwaki totusasulira ebirungi bye twayogera nga n'otunenyezaako bibi byokka oyogedde bulungi olina omutima gw'eggwanga kati ffe tukolera ggwanga ate ffe tusasulwa naye ffe tulaba ebintu nga tetulina kyakukola okugjako kubyogera ku buli omu wano baamutiisa tayogera buli omu yatya kati ensi bweyonooneka nga ababi bangi nga abalungi muli batono ate nga abalungi mwe balabanga ababi mwewaayo n'ogamba waayo kijja kijje katubyogereko ate nze wabadde wambuuza wategedde nti bajinimuga was informed before nti abantu basobola okujja ne bakebera era batusanze tubadde ku music waffe nga tuli ku gospel waffe nga actually omanyi okuba sirina kigundi yonna gyenkoze omanyi okutunulira omuntu it's unbelievable nti you don't expect someone to come otunulira omuntu nemutunulira butono naye nantunulira nenga mukama gwamanyi nga tekugambanga tobitegeera bannawo babitegeera kankaka ebintu ebyo mbimanyi batukwatakwata ne batumalako mirembe okudde waka abaana baba tebabitegeera omukazi tategeera kigenda maaso ola kanka katono akulokoka naye mukama akumanyi mazima mukama akumanyi era agenda kukulwanira olutalo sematalo ojja dduwulira mazima mukama affe n'atumanyi goza teffe yatujjawa naffe twali madini naffe n'atulokola mazima tenali mukatuliki pyuwa mazima Kaja nankyalya naneerokolera kati nkole kimu nandi mukweyagalira mu Yesu wange. Abantu batulanga tebatemaga negomba akazi tetukutegeera. Singa nakabedde nemagala nga mukabira ki. Kati obeera okaaba ki. Kati wokaba n'okyusa ki. Mazima. Kubanga sawe zonna enemy ojja kukaba kuyefula kusasira nadde yagambe kakabe. Okutegeera. Mazima. Kati at least kabira mu Yesu. Amaziga galage Yesu galaga baana b'abantu. Mazima. Kubanga sawa zino abantu b'osuubya tesibe bayimirira naawe kankubula emisa kanka. Bamusuma badde abangamba ne mugamba nkubulira ebyo birekese okugende. Kubanga tomanyi bukyangu ogenda wetuyimirirawo. Nja kuba tukozesanga 10,000 olunaku nga tuzinyigana bunyizi. Naye nga tomanyi na ngeri gye ngufunamu ogwo omutwalo. Nasirika nangamba mitwe twogera mujasingana wabali awo. Namuga nkubulira musombe byo bireke tomanyi na wetubaawo gwegenda Yesu yamanyi. Ya tujja kuyiya engeri kati feno gye tusigalanga obulamu tufunayo obutonotono. Esebo. Geri nga bwe tuddukanya n'ebyo ebyemisango kubanga ne buba busibe buggwa omanye buggwawo. Kituufu. Esebo. Kale maama nja kuwuliza. Kale sebo beera bulungi. Mubiwulidde bye byaliwo ku lunaku lwa saaki. Bwe bamala okusaakinga tebamuzaayo mu safe house zaabwe ze bayogerako zaali Mbuya oba Mbuya oba Luddawa. Nze kuba simanyi safe house gye ziri. Bamala bamutwala ne bamusuula kati ku poliisi. Wabula okugenda kati nkibabuulidde nti ali ku poliisi nagendayo kumulamula ne bambuuza wategedde otya nti ali wano. Ne bagamba nategedde okugenda okulambula ku musumba aliko fiya. N'omupoliisi akubuuza okitegedde otya balina okukaza. Simanyi lwaki abantu n'omuntu okusoma Bayibuli kimuteesa mu fiya bwetyo. Kyekiri kye mbagambye nti ntandise okulowooza ku mulimo gwenkola. Oba I'm not going to end up like all my friends. Am I going to end up like all my panelists kubanga ababiri bo Mukama yabatwala n'okusatu gwembadde nfunye kubanga ffe tuli baddala. Ekyaddala ekitubonyaabonyisa tuli baddala tuwogera byaddala situli bagule. Ate be tuwogera tebirina kyekubeera. Ngwe ebintu bye tukola bigendera kujjako gavumenti. Naye nze kyensiga okumanya nze nga Kaaga gavumenti etulyo obwa president bugendako bantu 8 nedda. Sirina nnyo interest.
nze nina interest mu ngeri nnungi bantu gye balina kulemberwamu naye newe bebe byaliwo luli ku lunaku lwa saaki kansoke ngende wa mukyala Musumba abannyonnyole ku kye kiriwo saawa eno yes yagenze era nenkitegeera nange nengendayo bwe bayagadde okunkwata ekituufu bayagadde okunkwata awo kuba gubadde gwakubiri nga nginagendayo luli nayezo tuukawo bambuuza banyambusa baneetolooza ne ngamba waayi kaneeteggule tebankuba obukongovule ne babujjamu kati twabadde babiri abagenda okulaba mukyala Musumba n'agenda n'alaba ku mwami we then wano katwogeremu naye ku ssimu okusobola okumanya nga bwe byatambudde. Hello. Mukyala Musumba mukama yebazibwe. Ebazibwe nnyo. Muli muti eyo? Gye tuli ssebo. Osaasire kuva ggulo lwali sinabakukubira? Wange? Nti okuva ggulo nadde sinabakukubira? Ssebo. Naye kati badde yakubuuzaako ku byabaddewo. Kati nze saamulabye munnange? Era yakumbuuza ne mugamba obaddewo ng'oli ku ttoto. Tosobodde kujja kuba bw'oyingidde awo nga babuusabuuza ebintu ate bakugamba linnya amadaala atekkirira teyambuka. Kati n'osooka obeeteggula awo n'agamba bambi kati waliwo sisita agendayo kati sisita ali kugenda ssaawa zino abadde ayagalayo ku buntuntu obutinitini nga yugati ebyo biki n'akakeeka akatinitini tukateekamu mu bbaaga wano. Kati yajja tubulira ekiriyo naye ng'ogyeko biriyo olaba embeera ey'obulamu. Obulamu bwe si bubi lwakuba nti ayaŋŋambye nti no muno mu matu mumuluma mumulumamu olwo batuukanga balina bye bamubuuza n'abagamba mukama yaŋŋamba ng'abagamba okakasa nga ne bamwambaza ekikofiira ne bamukuba oluyinduza lolo olumuluma. Kati abadde agenzeko ku klinikii nga waliwo afande amuwerekeddeko bamuweeyo ku ddagala kuba bakedde mubuuza nti owulira ki kati nabagamba amatu gannuma kati nabagamba bagende bamuweeyo ku ddagala anyonyole engeri gye gamulumamu. Ate kati general body eno biki oba mbiriizi oba biki? Embiriizi tezimuluma mpozzi n'ebigere bibadde bimuluma. Agambye yabyambaza stokisi kati yatambuza stoki naye nga tebikyamuluma nnyo. Kati awo ku poliisi bo tebagamba ddi oba kumutwala mu kooti oba agenda kubanga era nakyo nakimubuuza n'aŋŋamba nti tulindemu bw'ajja kutubuulira kibagenda omugamba nga bagamba ku poliisi talina kulwawo. Of course essaawa ziba 48 zalina obeerawo. Ye n'okubeeyo embuye era akulira ekyo ekitebe embuye yakuba essimu n'agamba omusajja oyo mumuggyeeyo eyo mbw abantu beeyo si bangu naye after 2 weeks time lwaki yazirinda zonna ezo mazima zaali nnyingi nnyo wakiriko ennaku nga 3 n'agamba omusajja mutu ne weeks 2 zonna kubanga yaŋŋamba yalingako empengo nga kwasula. Kati bayibuli ye baagimuwa kuba yeetaaga bayibuli bagirinayo kubanga asabye endala olwokuba nti ayagala okusoma ku kigambo waliwo ajja omuwayo bayibuli kati kyekyo ekiriyo. Agenda nja kukubirako edda okumanya agenda okumulaba embeera mwamusanze. Nange nali mubuuzi kubanga ali wambuuzamu ku ntambula nga tatambula bubi anti ng'egyali omuwanvu naye ng'atambula bulungi just bigere nga era manyi bw'otuuka te mu bantu abana abawaalaala ng'oyita alina okweyongeramu okwekaza kubanga ye sikini yali nnungi ng'alabika bulungi mu maaso kuba naye tisubya namanyi oba yazimbazimba naye ng'olaba ali tayadi nga mukulu naye nga teyamwamba nnyo birala bimuluma. Just amatu ago gegamuluma gagenda ne gamuwuumawuumamu naye nga bwe bali bamukuba empimbu nga bamwambaza ekikoofiira aleme beetegereza wabadde wabi nnyo embuya wabadde wabi nga si walungi. Ebyo mubiwulidde bwe bityo bibiri
Enamba yange eri 0 ey'omukutu guno ey'omukutu se yange eri private nene eri mu linnya Kankaka Emmanuel Peter temubuuza linnya eri 0702 84 59 59. Tetuli sure ku bulamu bwa Musumba bwe buli. Ekisooka omuntu yenna ali mu kkomera nga yawambibwa bw'akomawo obulamu bwe buba bwatooleddwako abasinga bempangadde nabo. Nekikyasinza okunkola obubi mbeera yeeno nga nnwana naye abamu bambi bakomawo babapakidde ebigambo omuntu najja kale n'ayogera ebigambo naye simanyi nti ebyo bwe bityo bwe biri. Twongera okusaba Kristo oyo Yesu Kristo oyo yafiirira ebibi. Waliwo omuntu yantereddeko komenda nga waayo abantu Mukama bakozesa abayisa mu kugezesebwa okunene. Olaba n'omwana wa Katonda ye kennyini kyamusukkako n'agamba nti waayi taata ekikompe kino kinzigyeko. Embeera yamukaluubira n'akoola ku kitaawe newankubadde obuvunaanyizibwa bwamuwadde abumugyeko. Aba akuteekerateekera okuwangula naye ate akuyisa mu bulumi obw'ensi eno asobole okukozesa ng'ekyokulabirako ng'owangudde. Ndowooza ne Musumba Gordon Muzaale Sibandeke nze nkiwa era nga nkimanyi newankubadde yagamba nti tugenda kujjako Museveni biki yali akuba bad leadership. Si nti abantu 1500 basobola okutuula kuba president. All of us what we want mwe abatukuba emiggo be bateeka mu safe house okututulugunya muba ku biragiro. Nina mu obulamu si bulungi kyekituufu. That's why I thank the police. Waliwo elements mu police you thank them kuba oba mupya gye bali. Ate abasajja abasirikale balanyo mu barracks ne kadata nga tebalina ebimu bye tukola eno ku internet tebabimanyi na bimanyi. Kati bamukuteeka maaso ne bamulagira kumbe tannabakutegeera. Ategeera luvannyuma nga yakutulugunya dda n'ategeera bannaye omusajja abadde mulungi. Yes mukole duty zammwe naye ate nammwe temwerabira ensi yammwe mugigoberere. N'olwekyo mbasaba tukyayongera nsaba buyambi okulabirira famire y'Omusumba mpaka Mukama Katonda lw'anamujja mu bunya bw'ekkomera n'amuddiza famire ye asobole okugenda okuyambako bino ebyokusasula akayumba biki abaana ne mukyala Musumba aleme kuyaggayagga. Omuntu bwe bamukusiba ebiseera ebisinga okomawo nga n'amaka ago gafudde naye lwakubona omukyala mukkiriza bwe njogera naye andaga nti ye mugumu nti obuweereza bwa Mukama Katonda bwe butyo bubaamu okusoomoozebwa naye ate olw'okuba baabwewa bali redde okufeesinga challenges. Bati muno mu nsi nze atalina kubikkulirwa nnyo kungi nga kwe balina. Nzikiriza nti n'obuyambi obw'emmere ekyokulya enva amazzi ekyokunywa obwo tubusobola. Ffe nga abakimanyi nti enkyukakyuka ejja kujja yagalagaana gwe ne bona atukuba emiggo. Nze enkyukakyuka gye njogerako si kusuula gavumenti. Enkyukakyuka yange gye njogerako kwe kutereeza ebyobulamu kwe kubanga scholarship temuzeewa. Omusirikale omwe alina emmotoka ssebo 10 mu luggya alina etwala embwa alina gye yateekako n'ekigundi emabega bw'ati erina okutwala embwa alina ebeerako akagaali bwe kati ke basibako emabega alina esimanyi etwala ki. Omuntu omu n'abeera nga alina wealth bakiyita enormous gigantic huge excessive wealth ng'abalala muyagga. Ekyukakyuka gye njogerako ye y'okubeera nga ffenna tuli mu nsi nga security teriiwo kunyigiriza batuuze ng'owa security yeetwala mulimo gwa security olw'okuba agwagadde olw'obuweereza bw'ensi service to the nation. So si kukwata mundu asobole okubbirako olw'okuba alabye nti banna abamukulira baguze obusozi e Kampala. Nze ekyukakyuka gye njagala ya whole system yonna yafa. Osanga Owero singa ye kabaka ku kyalo. Nosanga akusayiningira okufuna endagamuntu nga naye yeeraga. Nosanga ne pastor akusaba nga tolina ssente olina okutunda ekibanja. Byonna bifo byafa. Ensi yaffe teyafa ku ntebe ya Museveni yokka newankubadde mulumiriza eyo gye biva. Obukulembeze obweyo butereere obuddako butereere ne kino kiparliament kitereere n'ebirala naye tebijja kutereera ng'abamanyi bitereera bitete tubyenyigiddeemu. Kyekituufu kyonna omutima gwange gunansalirawo nti enziruke mbiveemu oba ngumiremu nzikirize okufa amangu
naye nga mpeereza bulungi ensi kubanga obuweereza Segirinya yakukakasa nti tebwetaaga kumala myaka 1500 ng'olemedde ku bantu. Okolera abantu ne basigala nga bakwagala n'omulala n'atandikira awo kubanga bakiyita mulungi omu onaaba mulungi omu bwe batyo bakiyita. Mama wange bw'atyo bwe yaŋŋamba yagamba nti teweefuulanga mulungi omu. Ku bigambo ebyo mbasaba alinayo ku buyambi bw'omusumba yeetaaga Bayibuli yeetaagayo obwokwambala n'obusitookisi kubanga ebigere bimuluma. Njagala ne kabiru kali ke baba mututeko wali mu ddwaliro amatuga muluma bamukuba muno tuberenga ffe tukabeererawo Mukama Katonda alitutubalirako. Ojja kuyitira ku 702 84559 tulabe nga tusobola okusindikira abewakaawe ekyokulya. Naku zino temukya contributinga nnyo kiri awo bantu batono nnyo abategeera ensonga naye ate sibakaka kuba nammwe munnange bino bye twogera temubitutuma naye tubikola ku lw'obulungi bw'ensi eno kubanga tulowooza nti eyina okubeerawo we muli nga nnungi naffe tulina ogibeeramu nga nammwe mugibeeramu ffenna nga nnungi. So ayina Katonda gwe yayawulizaako tuyambe tusobole okwerabirira. Mbasiibudde mu kitundu kino nja kubalaba omulundi omulala.